abatulaba ZDJ Sinyabi Remix Wizard and in Nalongo once again akomyeyo katebe Nalongo Lois tujja beeranga naye gwe tunabanga n'ensonga ze twetaaga na mumuwulireko so Nalongo video eno ekutusibwako Shalom Supermarket awe Nalugala ng'ogenda Galuga genda okole shopping balina stock eyamba abawulu namwe abafamily genda o shopping anytime Shalom Supermarket awe Nalugala abo ne banaffe aba Appleson medical care wali enkumba ku Bitaala genda bakujjanjabe bakola scan eza buli kika bajjanjabe endwadde eza buli kika bazaaza bajjanjaba amaaso bajjanjaba amannyo Appleson medical care awe enkumba ku Bitaala opposite King Sport ne banaffe ba smart handling hygiene oba oli mu Kitala Katabi Town Council bakubireko enamba kozira ku screen baje bakunganyize kasasiro ba mutwale ate ku bei power boza mategula boza ne sofa set bafuida ne biyeje biku boza ne tiles bazita bata pavers zezo ezo mulujja smart handling hygiene buli lwakubiri tubera ku point by wire nga ebera bucket night badije banji endonge kabira ddala buli lwakutaano ebera bucket night ku Login Lounge buli lwakusatu ebera Unplugged Wednesday band live muziki lukoba ku Login Lounge Galuga ennaku z'omwezi nga 28 omwezi gw'Okumi tubawoninze bukyali egenda kubeera La Pok Branch Festival ku Login Lounge bayimbi banji badije banji live band ne kabaka w'ebinyaanya Sona Ben ajja kubaawo Nalongo bulijjo njagala okubuuza abalongo Salongo waba kuteekamu abalongo wulira balina engeri gye bajjamu special nze ngamba kya bulijjo kiba kya bulijjo abalongo babeetegekera osobola nti luno olubuto njagala lw'abalongo nedda abalongo ba famire kisoboka okuba bamusaayi oba oli awo obanga abafamire ey'omusajja eba ey'omukazi ekyo kyo kisoboka ekira kyenjagala okubuuza lalo wali waddeka wano nfunako ekirowoozo okyokutwala abaana ku DNA tetukifunangako kyalibadde kirungi kyandibadde nedda ekyandibadde kirungi ebyuma biyinza okuwaba biyinza n'okuleetera abantu okufa ebyaddala tebeetegekedde ab'emmemme ennafu mukwafiiraawo so ebintu bitegekebwe nga Katonda wabirese bibeere nga Katonda wabirese kubanga teyandibadde nga akiteekawo singa Katonda yanditegedde nti omwana si wa mu famire eyo n'agamba oyo tumugjewo batakula lwaki babaawo ate ng'essanyu weeriri ewaka nze ngamba DNA zandibadde nga zikolebwa ku baana abo nga waliwo okwemulugunyanga nti omwana muzungu nze ndi muddugavu mwana nga buuso bwa Bachina ewaffe teri Bachina nga kwegamba waliwo ebiri byolabira nga nedda ebyawula obwana buno obumpi ennyo bwe buti bwandibadde bwanife ng'ewaffe teri omukyala wange abampi bakola ki kale bawanvu nnyo naye ate ewaffe teri bawanvu nnyo ffenna tuli bampi mukyala wange mumpi saidi y'omukyala wange bampi lwaki abaana baffe tuzaala balusonjogo nga beegoma namu bati olw'obuwanvu nga kwegamba ebitakwatagana bye bandibaddelabirabwako siso kuva mu bbanga mukyala tukebeze ku baana byendabye mu famire ya gundi ne gundi tukebeze ku baana ate abazadde abamu bamanyi n'amanya nti abo baana si bange naye olw'omwoyo omuntu gw'abayina n'aguma singa nali musajja nga nze kwegamba nga nze mukyala wange azaala abaana abatali bange nandigumye nga nandikitegedde ne ŋŋuma ne ŋŋamba kannyambe mabujje baana bajja ku nsi bo bali tebamanyi kyaliwo wakati w'abazadde kituufu Nalongo tanoba anoba nga lwaki tanoba abaana bakuliza mpulira bagamba balongo tebakulira neje mbamba tutte eba nnyumba nze sinze mbamba zaala
Lero abalongo bajja kwokya nze mba mbazaala kati ate banjokya ntya nga nze mbazaala mpozi nga nabba babbe mu ddwaliro naye naawe okiwulira nti ŋŋombo bana tebakulira bweru abalongo bakulirayo teri bakulira mu nnyumba nga balina ebizibu bafuna ebizibu nga balwala naye nga bali mu nju ya kitaabwe n'nnyaabwe kibadde kati bino betuwulira nti abazadde basobezza ku mwana n'abalongo babasobya okubasobya ng'omusajja ayenze bwe bityo basoba kisoboka naddala ng'omusajja tamanyi kyakukola wabaawo engeri gy'osobola okukikolamu ne batasoba n'abaali nnomo basobola kati ate olwo buba n'abalongo baba nnomo naye kale baana bonna basoba kituufu basoba leero nvugirawo era kuzaala balongo wetegekera kiki onoonya kuwa kadagala bigema kusobya era byonna we manyi basinayipa muba bazibu nedda ngambye bba basinayipa esigeza nakadagala kagema kusobya abaana okamanyi mbimanyi ate mmanyi lingi manyi eryobwoka manyi eryekyoka obwoka bwanjawulo n'ekyoka kyanjawulo bw'oba naalongo kikukakatako kubanga omanyi eddagala nedda gwe wamulimanya bumanyi sikakasa nti kya buli omu nze kyoba omanya nti tewali kisinga kuntisa ku nsi kuno ng'abaana balongo kitwale nti baana baba nnomo ng'abaana abalala tewali bekasi tomanya buma nti nazadde abaana bange baabano babiki nobanga osobola okubalabirira obatuusaako kye beetaaga tewali bamenyamu okukuza nti bamenya nti okutambulira awamu peesi y'emu nga tebalwalalwala okulwalalala kwe kuyinza okubaamu ng'embeera eyo naye wano eno mukula nti bamenya simanyi banzise simanyi bagenda kunkuba obwavu eyo believe era oba ojja bufuna gwoba wakolebwa kwavuwala obeera wakuba mwavu kati kyogamba abalokole bo baavu ababalina anti bo tebamanyi wawadde ennono oba tebaba ku byanono ebyo ebyabalongo abamu kati nze omuganda ennyo nyinza okuba nga mmanyiiko naye tiwaliwo agamba nze tewali kikubatiza nga kiwedde kati abalongo babazina bulidde tebiriiko mbu bulidde kiba kimala lwobakoze lwero luba lumala guba gumu tebiriiko mbu olunywinga esigeza byokoza bwe batebiteredde kuba guwedde nze nali manyi buli bwe balwala nga muddayo nedda kati nawe okasuka emogolo mpulira bagamba nti okasuka emogolo oba okuza abaana bakula bulungi bwekisaanidde nga oba ku mukolo ogwabwe oba emikolo ng'egyo nga gyabwe ng'amazaalibwa we gato paati eyo erina obbaawo kubanga n'ennyimba obateeramu ozirina abasiraamu abalokole nkakasa tebaagala kiwulira ekyo naye eno ffemuffe mu baganda waliwo paati eyo mu buwangwa yes waliwo paati kati abalina abalongo abalala basakata vibes soka obaweeyo okusampa bawulire waŋŋamba wano nga ointroducinga si kasuka mogolo era sijja kukasuka bannange basebo ne banyabo munsonyiwe sijja kusobola kati oli bagamba bweza bweza bwamukasa abamu tebaagala kaddamu abagamba bwa mukama oba bwa katonda abamu kale kati nze ŋŋambye bwa mukasa bwa mukasa ne jjajjange bwa mukasa jjajjange okay mujja kuyiga mujja kujja mpola mpola mutegeere tugenda kwogera ku bufumbo
Katinga Nalongo. Ombuze bile. Tugera kwogera ko bufumbo. Katinga Nalongo ali ewa Ssalongo. Ogenda kutunyonyola mu biki ebiyamba abantu okuwangaala bonna. Ensobi ezikolebwa eza omunaguminkiriza oba nezibatabula. Ezituyamba okuwangaalira. Nze ndowooza obufumbo bukyali ku ssente. Buli nnyo ku sayidi y'abakyala. So omusajja n'waba akola buli muze nga ddiriwo omukazi tafaayo. Ogumirawo n'ogamba wakiri kaŋŋume buli kimu bakiteeka ku mmeeza, tankuba tanvuma, ampa ekitiibwa kyange ng'omukyala nga maama ng'omuzadde. Yes, oguma kasente shanga banka ebeereyo ekirookinga titititi kasente kabaawo sha gw'omanyi. Omusajja n'waba mwenzi kasitaabanga tandaze kubanga simukutte. Kubanga nako kasobola okutabula katabulamuko. Bwakulaga kiba kiraga nti akatiibwa konna koyina akakwambudde kewandibadde nako aba kakwambudde. N'olumu aba yayinza okuba nga tagenderedde kulaga. Aba atagenderedde kulaga asobola okuba nga omuntu wa safari nga wamanyiira omuntu wa safari. Naye ffe tulina abantu boolaba nga ye wawaka wa bulijjo agenda nadda naye watandika okugenda nga ddala eti takyadda mangu takyaddira ddala. Olumu abeerayo n'agamba ndi wa maama ndi mukyalo eno ndi mu nnimiro nga tewatuuse na mu nnimiro oba kiba kiraga nti otandise okuteekawo embeera nkulabe. Naye oba twamanyiragayo namanyira ali safari n'essimu tozikubaza akayiringito ogamba akasa abaawo ajja kudda naye asotandika nga byewakola nga si byokola. Otandika oteekawo embeera ey'okunoonyereza ekisinga obubi. Yes. Obufumbo buno era nze nkakasamu ababulimu bakakasiza ddala. Abamu tujja kufumba ku pretensi, abamu tujja kufumba ku kulaga businti gyendi, abamu tujja kufumba nti family yange ejja kundabanga eyasemba atalibaako wentuula. Pressure n'oga akaŋŋoma oba ayenda kayende. Abamu ne tufumba ng'ogamba sina wenzira wenva wano ndagewa. Yes, bangi era nkakasanga waliwo asobola okukiweerako obujulizi ekyo. Abamu n'ogamba kati onnayendeko amaka gange gano ngende mu muzigo kweri. Olwedde munnaye baakuzimbira dda olekewo akayumba k'ogende. Olw'okuba ng'owulidde omusajja ayenda taleese mukazi w'osula. Emmere weeriyo kacaayi we kati tapoose n'amazzi weegali ogenda otandika okusasula ku bills owulira nga obufumbo ojja bubaamu lwampaka okweyagala oba toyagala. Ekitiibwa ekitiibwa ebweru eyo wanyiga nti mukyala gundi mu kyaki family eyali gundi kati ate gundi okutyo tubalira wavudde mu bufumbo bunazze mbuli kyekubeza azunza amalya. Oh yes. So byebyo kati ebyandituyambye nkakasa kwesonyiwa kubanga kyobwenzi bwatteeka saidi zonna obanga gamba nti buli wamu newotasuubira ne betulabanga abali obulungi obwenzi butokota. Wakiri ayimira ku balkoni n'alaba owa wansi wali ku muliraano n'agamba oyo ajja kunkolera oyo nja mufuna. Ne mubanga muli happy bakyala bannange abali eyo gye muli happy naye mukimanyi muli happy era omwami wo omwagala naye okimanyi nti omwami wo ayenda. Oyo kyosumanya so kimanya n'obeera ng'ogaa kaŋŋume nga wolutinkuulira olutalo kaweddemu ogenze. Ekitegeeza omuntu asobola okuba ng'ayenda
nga muli mwenna nga yakowadda natandika okwenda naye nga yagala woyogererako bwoti osiibule nkuvunaana ntya nkwesimbyemu azala okujjukiza gwe sakwatako ne gundi nga ate alimba komanyi nti abasajja mwogera ebintu ensi n'ebiwulira nnyo okusinga ebyabakazi siniya n'omala omukazi ng'alina eddoboozi wano eriwulirwa bannange babuuza abakyala kwe bali okwo bavaako bajja kuddamu bakugambe mumanyi opulayinga geemu eyo oyimi kati ng'ojja n'onyumiza ensonga zezeewakaawo mwana omukazi oyo nga mubi naye ng'okimanyi olimba muddira ne bemukwana ssebo ne mubatuleetera ne mubagamba ebyewaka n'olimba osobola okukkirizisa oli akwagale tinze mukazi wange naatera omumukyawa ayomba avuma tampa mmere tandespektinga oyagala asobozesa oli akole ki akkirize ye basajja yemmwe so kati waliwo wootuuka nga tugenda provinga muntu yenna nti omusajja wange bw'ati nti omusajja wange bw'ati wabula kkirira ku viivyo osabe Katonda embeera etereere teri agenda kukola ki teri agenda kukkiriza ng'oyogedde ng'omusajja yakusooka okwogera nti bawe yakomplaininga dda abadde amuyisa bubi nange yaŋŋamba onebatani ng'ovuma otya omusajja omumma otya emmere omumma otya ebyomubuliri naye omukazi abeerewo nga mulitakukombya yes mulina obutakkaanya laavu ogijjawa gy'owa omuntu nga gwe tolina laavu etambula n'omubiri gwange gwonna tebaako paati emu nti eri wansi wokka okitegeera omubiri gulina okuba prepared gwonna bw'oba onoowaayo laavu eyo si kusaawo kufuwa ndi munyiivu essanyu ndijjawa lyenkuwa gwe lyotampa otegere kyekituganyisa nogamba kati ate mu process eyo gwe woogambira nti andwisizaawo kanfune omulala kitegeeza amaanyi mulina mangi nnyo geetaaga okukendezebwako era wabayo omusawo alina ku maanyi agaweebwa abasajja abalina amaanyi amangi ag'ekisajja nze bandagirireyo empeka oba mpiso nze nja gikozesaako maama olumu ebimu tubyogera nga tulina examples zetuwa nga bisinziira ku ffe basebo ne bannyabo nabadde njogera ne mukama wange wadda point ba ewaya nga tuli mu lwali lwaffe mbozi za kisajja mu bbaala n'aŋŋamba nti abafumbo bayambuuza wali waddeko n'omukazi okuweza emyaka 5 ko nze naliko naye n'aŋŋamba gwe omanyi kyekitegeeza okubeera n'omukazi omwaka gumu ogwokubiri ogwokusatu paka ku myaka 5 pulaasi nga buli naku akyakuwoomera konze n'aŋŋamba kati bw'otuuka ngaawo oyo omukazi mukuume omukazi akuwoomera nga mulina omukwano nga weeguli tomulazeeko buyaaye sente weeziri mutambuza obulamu abaana bamwe bakula basoma nga tewali kibazoganya naye leero sente weeziri enkya tewali ojja onyiiza enzija onsaba akantu situkampadde naawe n'ogamba leero tetulina nva n'onyiiga ne nkusaba akameeza leero ateekawo 5 leero n'oteekawo 2 nga kwegamba bibuukabuuka biti tewayinza kubanga mpooma kubanga mulina laavu weeri kasita omwa laavu ekola bweti ekendeera awo wetusinziira n'aŋŋamba nti abasajja abalina abakazi baabwe ewaka abafumba abo balina abakyali ewaka ng'aludde naye balina n'abaana bakulu nti atuukanga ewaka takyasobola kuyima naye nga walaba ekiwala kiyitawo awo kiba na ku byakyo n'akubirawo saluti ekivaako abakazi okugamba ewaka nti no omwami wange amaanyi gakendeera nawe nonoonyayo amuza ebbali kaakati
Saganya kwa example ku bintu bya buliri ebyo munoonya kumpi muzanga sinneteekateeka naye gwobera okuza baana sayi paati yaabwe si yeno ndi kunkulu y'abafumbo y'abakulu abaana bakyaje kati bw'oyogera mbu n'obeera n'omuntu ewaka ng'otuuka ne ku kiseera nti tokyayima nga tagaanye kuwa ye nga ayagala okuwa naye nga mugenda mu buliri n'okuba otulo otuzi abakazi bagambira nti ono akomawo kusa alina gy'alya kumbe appetite yaggwawo sijja kukiweerako bujulizi manja nagamba ntambulira ku bujulizi sisabwa bujulizi ku kintu kye simanyi naye nze kyemmanyi nti omusajja wonna weweerayo nti oyagala kumuwaako aba ready nze kubendabyeko sijja gamba mbu kiringa gwe bw'okigambye maybe abo abalala naye nze sinnakiraba tate era nsigadde ngamba nti teri mukazi atawooma yes nalongo gw'oli mukazi teri atawooma kuleka nga teyeefaako era okwefaako otegeeza ati bakyafu ayinza n'okuba nga bawunya ne gw'olya gwe kennyini nga takwagala tasobola kukuwoomera yes nga nazze nkwegatteko ompe kasente naye nga sikwagala tosobola kujjayo buwoomi binyusi bimulimu nga takwagala ekyo nkubuulira ako nkawulidde ako kakulu nnyo yes mulina okubanga mulina ekibagatta ye mukwano nga guli wamu omuntu yenna nga mwagalana awooma kubanga n'ekitazze bulungi okimugamba nti yes baby kiss ezo zonkuba nze sizaagala siza leero oli kuzadda ye badaye ai owaye wandika mu comment section kise eyedda ebiri giwandike gwesawundi nga tulabe ombadde kapya kati abasajja kyekibala bakumiza kise zedda kubanga atamanya ate nga nabeyayina baali tebamuwabula oba olyawo nabo nga badda kale ebintu ebimu tukyusaamu ova kwa naloogo noddako ku digito nga yeetambula esimu wagiye oba eri kuyiga edda eri ku byayo ebyo ebyajjiramu oba yagondi bana basasula leero kizibu simanyi bikoze bityattaaki kajjiramu nati nagiyiwa juzi nga nkitereeza kale kadde ati kali bakajjamu neekakula kajjiramu nzija kumulamwa so oli waba akwagala obwomi buba permanent buba permanent omuwulira newaba alegeyeemu omugamba nti bebi kigize ng'okyusaamu oyo muntu onoomuko waddi ogenda okudda yabadde alegeye ng'amiima nedda awo nebaddaye obubuko kumanya abasajja tetuba tulowooza omukazi watukira okulegeyamu tumanyi n'okuwooma ennyo ne batukyawa tuwooma nnyo katunoonye abatawoomawooma abo si we kibeera anti kati nze wooba okuba enduulu mba mmanyi owoomeddwa bwe kibeera kakati lwaki wooba enduulu z'omusajja si zakufekinga ngezawebale kitegedde kati ki ekikunoonyesesa ebweru bw'obanga mazima ddala siwooma ng'ate okikubiramu enduulu ng'okimala oba kupakasa ddala nti obwomi gwa bulina oba bagamba atanayitaayita oyinza okwagala oyiteyita olukakasa eddala naye byaddala owange yabakira oli ayinza nakulaba mutu ku tiktok nga yeesomye sitayiro zakola mu buliri
n'agala azinoonyeeko ebweru wakati bazimukola. Wana ku TikTok boogeranga ebintu. Kati so kugamba ebintu ebyammwe byo bizibu muli so challenging Katonda oba abaagaza ki? Sikitegeera ky'abaagaza. Abatadde mu mbeera nga yabbagezesa. Naye basebo ne bannyabo obwenzi mu maka nkakasa nga buleeta obwavu. 10 ku kinne waakyo abaavu abasinga nga bafumba obwenzi bwe bubatawaanya. Oli serious? Oyina abaana 6 mukazi wo muli mu muzigo, oyina ebweru abaana 8, omwama mama omwomu. Buli mwana ne mama. Obwo bugagga obuba buyingira oba bwavu buyingiza. Ng'abantu balabirira bbali. Tolabirira nakulabira ngo abantu n'abewaka bayagayaga tolabirira abebweru. Kitegeeza weeremereddwa bwavu bukuyinza bukusobola okuyinza. Mulimu abaavu ojjasega emirimu tewali. Si bwabwezi. Emirimu nga tewali. Abalala bakola bo bagijja abayiiya kale. Ye omwavu ennyo kyekikuzaaza abaana abangi ennyo. Nga nawe okimanyi tosobola. Kyokka ate alina akasente n'azaala 2. Tubyawulemu tubitegeere. Alina mukyala we bantu 2 mu nnyumba. Oba n'abasiraamu nga batongoza abakyala baabwe bana baavu. Abasinga. Kikyabulijjo okusanga omusiraamu alina abakazi baavu. Kyenkulagize. Gy'okoma okwendaguza kati baba batongole buli omu abamanyi munne. Nego wakavamu ono oddamu ono wakavamu ono oddamu ono. Ne loogi zino ze tubeeramu munnange nazo zirina ebyazo. Loogi? Abaagana gye bagenda okwegatta? Yes. Ebiriyo ebiki ebiriyo? Loogi. Ebiki ebiri mu Uganda? Tweyambulirayo bangi. Mu loogi? Tolaba tomanyi kye bagamba nti mulekera okuwanyisiganya ebyambalo oba engoye. Baba bategeeza ki? Nti olugoye lw'omuntu buli muntu alina ekikula kye, olususu lwe, empunya ye. Osobola n'okwambala olugoye lw'omuntu n'akuwa ekisiraani kye nga n'akyeyambula gwe n'okyambala. Naawe. Bye bituufu bye mutagala nti era wulira. Naalongo naawe. Adaga ngende ekyo ky'engoye zange zonna. Ze wagaba? Omwana yazambalamu omwana yajja ewaka awo n'ayambalamu era nagiyiga saga muntu ayambala mu ngoye zange. Kati lwaki toyagala? Tolabye nti waliwo ekibaawo? Lwaki toyagala? Naye nga kyandibadde nti waba mukwano gwo kiri better you share. Naalongo naye bakisaagala. Nze toli official. Nze oli ali official yayambala mu ngoye ate sirina nawe nti olira mu mirembe. Olina ezizo zengoye zange za musajja gwe oli mukazi olina ezizo. Ezizo ziyulise ziweddewo. Oba official kitegerekeka sobola okiraba nti olikola fujjo nga mu vidiyo ya Rwema ye vidiyo ki switwaki Juice wa Mango we yakyusanga engoye za bbaawe mu vidiyo nga tulagana kyusa engoye za bbaawe watekamu enfufye kitegerekeka nti oli mu fujjo mu mukwano obuzanyo okuzanyazanya okusagasaga kubaawo. Naye ebyaddalaza noyambala engoye zange noweetambuza kukuba ogenda ku dduuka ebijja n'okujja kiba tokijola nga kirukinga weird we kiri okategedde. So kakati twegendereze nnyo. Omwana yejja nayambala mu ngoye zange ngenda zisuula. Toddanga muzambala? Oba wayambala muko tozisuula? Bazooza gye ziri tozisuula kati ffe abagaba ebintu tuzikwata kati tuzikwata ne tuzambulula. Let me say it went ne tuzambulula before nga tunaziga koza tugaba bikadde ne bweba ndibootanga gye tugenda okugaba kubanga tukimanyi zibangoye enkadde. Yes. Batugambanga nnyo olwo olugoye bukatuni buguliko omusambwa obwo buli oyo katuni etegeeza bwekiti. Sabi tugamba bubonero bwa sitaani. Yes. So kakati okwewala ebyo byonna simanga omwana bamugabira olugoye n'awunga
bamugabira olugoye n'azingama so waliwo byoba olina okuwala kyobola nkugambye nze mmanyi bingi ngenda ziri kuwa engoye bannange naawe alaba gyonna gy'oli eyo ng'olina engoye nga zikyalinamu naye nga tokyazikozesa Nnaalongo ayamba abantu abeetaaga obuyambi bwe butyo engoye zikuŋŋaanye ozireete era gwe mulamu omukulu namba ya Nnaalongo erioko ku sikuriini abantu bajja leeta ebintu naye era tuba tulina onyumyamuko gw'oli Nnaalongo zireeko ebyo tuba tulina onyumyamuko soka nyola abantu engeri ekintu ekyo kitambulamu agaye onvuze bannaye basawo ne bannyaba nti ekyetaano kyange kye bansuubiza era bagenda kimpa bansuubiza last time we nasembayo okubaawo leero tugenda omwaka guno tugenda saakuwa kyetaano tonna kimpa saakuwa mwangambe ogenda kimpa olwo olunaku saakuwa wampa kyetaano bannange kati bakibadde tokinongo oteeze mu kamera bakimanyi ojja kukimpa tosaba kunsuubiza n'otatuukiriza kati no bannaye nalimanyi nerabira weera zikoolo wali ogenda nakyo kubanga n'abalala abakampa kasente era nabo maaso awo nja kuba basiima oba kati oba banje ojja kubanjula mukaddako ojja kubanjula mukaddako obasiime kale tweyanziza nnyo mwenna abawulira omulanga guli nemupikinga interest nemugamba bana ekirungi nemukisiima nemusuubiza otusapootinga twebaza mwebale nnyo mwebalire ddala era tusaba temukoma kukusuubiza temukomanga temukoma kukusuubiza tubiteekebwe mu nkola twesanze nga tuli bangi nnyo abali mu mbeera gye nayitamu oba gye nayitamu nebyesitannanyumyako netannayogerako kubanga emboozi yeeba nnyingi teggwayo kati leero banvugidde mu bufumbo mu balongo sitegedde nakyazze kiteba mutusonyiwe poziko kati guno omwaka tubadde tugenda kusapootingako ku bantu b'emitiana eyo twera tugenda kwetaaga ku sabbuuni twetaaga ku sukaali twetaagayo ku ngoye n'abalina endiboota nga mwazirondamu engoye ne musigaza endala nga temukyazitunda zirina bambi waliwo omukyala yaŋŋamba nti balina engoye modroe so waliwo abazirina bangi abalala so nabo bwemuba muzirina bannange muntuukirire enamba yange kweri so tusaba ku pads abalina empale abalina pads bannange ez'akagoye zebooza ziri zetuyinza n'okwetaaga ennyo okusinga kubanga nkakasanga eyo wansi abagenda okukozesa ajja akakozesa omwezi gumu akasooka omuwadde paketi 2 kitegeeza za myezi 2 kati giri emirala egirijja nga tunnaddayo byonna woba olaba nti bonna abaali mu bwetaavu basebo ne bannyabo bambi temukoowa ate temuŋŋamba mbu omukazi nga atujiridde atusabiriza sisabiriza wabula guno mulamwa gwakuyamba kyeyagalire sebakaka gwe kasobolera nga okatiddwako bambi tukwaniriza otuwe kyonna kyosobola okuwaayo era tuba tujja balaga byetuba tukoze focus eri nnyo ku bintu ebikalu naye n'abalina ssente enkalu ekuba zo ziyambako transportation abaliwo abali ewala nga tasobola kuweereza bikalu abali ewala nga esente weeziri nga kikukutteko sobola okuwaayo it's understanding n'oba olina muntu wo ng'ali ku ground nga gw'oli bweru naye osobola omumuyisaamu olukomo nti owaayo omukyala oyo tumuwe ebintu ebyo abyongereyo gye birina okulaga n'ekirala abantu ba kitala bukandekande NL tents ne chairs tupangisa bannange mu supporting nsobola okusupportinga abalala obutabo buliko NL ye business walungamba NL events ne deco sebo twali tukozesa Brillo kati nakyusiza gundi efuse NL events no NL deco and events NL deco and events yes
ati bambi mu supporting nange sobola okusupporting abala kubanga kimpulira kinkakatako we mu supporting nange nga nyongerayo omulanga gwaba abayagayaga gwaba abakaaba abangi betutamanyi ne sofa betwakalaba ko betwakakyalirako ebitabo waliwo companies ezikola ebitabo oba abantu abasobola okugula ebitabo ng'ebyo pen pencils tubitereka ne woba betuwadde leero era ne ttaamu ejja tubigaba n'omwaka ogujja tusobola okukola ki okubigaba engatto Shabati yali atunda ngatto bw'oyogedde ku bakadde ebintu nga tasaako ddamu kitonda Shabati ajja kwogera naye Shabati alina mukutu gwe baguyita African Zone nja kwogera naye engatto ezo azikuwe ezo yazitereka tezikyatundibwa kale n'ekirala tetugenda bikola mu nkukutu bambi nti temulaba kuba abamu babadde bambuuza lwaki tukola ebintu tuvuddeyo kati tulinga abakatandika naye nga sikyakatandika just nti nafunye bufunyi chance nenfuna sakata vibes nendaga nti nsobola okukyongerayo abantu bangi ne bandaba nga kikola obwomu nensalawo nti tukyongeremu amaanyi nga supportingibwako abantu abalala abali ready kuyambako ku bantu abalala so bwe mu supportinga ku business yange nange nga nange nsobola okusupportinga ku bantu abo nga ate tubamenye nnyo buli ssaawa kukaaba nga tubakaabirire kino kintu kiri munkubireko eno nga we mumpa ku kalimu surprising abagalwa bamwe tukyalira abaana bamwe ku masomero tukyalire ku balwadde banange tukyalira ne ku balwadde once in a while nze ndi good samaritan nkyalira abalwadde obadde okimanyi ekyo kyo tukimanyi nakimanyi mu malwaliro tuba tusazeewo sekita eyo ne tugirambula munnange ne tubaako ke tubawa akabaasa basobole okuba nabo nga baddamu amaanyi newe guba mutwalo ng'omuntu gw'omuwadde guyina gye guleeta smile wadde mulwadde gumuleeta smile ku matama owulire ng'okyuseemu wali akulowoozaako wali akuwadde essaala so bambi bingi ebiri emabega wange naye tusupportinga eddiko tusupportinga obutebe obwo tusupportinga ne tents ezo newe tuziderivalinga wonna so bambi tweyanziza nnyo abatujoyininze abasaba n'okujoyininga kubanga kintu ndabye nti kyali kirungi okuba nga ntudde ku sakata okuyisaawo omulimu ogwo oba calling yange kindaze nti bangi basobola okuyamba ate bangi basobola okuwaayo nti bangi babadde tebamanyi naye nga ate balina kye basobola okuteeka ku mmeeza mwebale nnyo we twasembera wali otusuubiza otunyumiza ku mbozi y'e Katabi siniya bannange waffe twasembera nyumizaako ewaffe gye twali tetwagala genda si ye Katabi nga batugobe ewaka ewakojja twatwagala genda nga temwagala genda wammwe obeera otya nga toyagala genda waka munati oba tewabulirayo nga toba tonnamanyiira nga tonnamanyiira lwaki temwayagalangayo kubanga twagendayo ogwasooka nga waliyo ebintu ebyenjawulo ffe bye twali tetumanyi nti gyebiri bintu nga ki bintu nga ki naalongo n'ogende wake wamwe n'ogamba bintu tubadde tetubimanyi ne muddukayo nga bintu nga ki kakati nze omulundi gwange ekyasinga okuba ng'ekyennyingiriza muna muntu atamanyi na lwaki kati nagendako ewaka eyo nga nina obugoye bwange nze munaye engeri gye nali omwana omuto mu buvubuka mu buwalawala nali katono nnyo nga nina twambala buno obushooti obupale obumpi oba kampale sikaati naye nga tumpitumpi ng'obuntu bwange bwonna buketekete bumpimpi bwebutyo nga ze namanyira nga tuli eri wakojja tulina freedom twambala buli kyemuwuliramu emirembe mukwano lwe nasooka okwambala akantu bwe kati senga wange n'enfulumayo rest in peace senga wange n'aŋŋamba yafa ddayo biki ebyo byotwambalidde wano ebyo tetubyambala wano tulinayo ku ngoye empanvu nalabanga kinkanze nalabanga kintisiza kati ekyo kyokka kyammalako emirembe gyonna gyonna egy'oku nsi ng'ate saali nazisinga awo
No simbula busimbize no Davis. Naddayo. Oyo wali muddusi mulungi. Nenzirayo kituufu naddayo. Naddayo. Ne baaga yange njijjukirayo ebitabo nti ate ebirimu ebitabo gy'oteekamu engoye. Naye njiweekanga bimala engoye ezo baana abatutu tubana nnyingi. Nezikwata paka waka. Nenzira mu nnyumba ya kojja waffe. Bandi awo nga tusambuza ate lwaki oli wano. Ngenda okusanga nga n'ono omukulu wange yakoze emisango. Enkera n'atugamba mwenna nkera bapakira odde ewamu. Mukwano. Kati ekyo kyekyasukira ddala naye we yatuwerekera mbwana nti amanyi tetutuuka. Yo yamanya tetutuuka n'atuwerekera. N'atuwerekera tuba kati ne tutandika okutambula nga tumusinga okwanguwa. Muki tumubuleko wakati eyo. Nga ne waka yatakyajjukirayo bulungi. Kati ffe nga tulina panya. Twayitanga eno emabega eno kubweyinda noguke no barracks eyo munda gyeri wuyo wali Victoria ebimuli eyo manju eyo. Kakati munnange nga tumuvulako nga tuyingira ensiko. Nalongo gwe n'okwekweka. Ne tuyingira ensiko kojja n'abula n'agenda bwe yabula Mukama n'amuyamba maama ate daba ye bw'atuuka tefe nga twabuze dda agenda okwebulungula okudda eka ssaawa 2. Tuli wakaffe waffe ewakojja. Jjukira eno nabuze nze. Munnange nze banaye mbabuulire. Banange babulire basawo ne bannyabo abantu balaba ebintu abaana bato tuba n'ebintu bingi bye tulaba oba kubanga kati omwana omuto obeerawo otya nga bagambye akakagoye tukambala n'odduka tetubwambala wano. Osobola ogamba abaana batemuyambala. Nze ati nze mba mbibuze nze sisobola bagaana mba mbibuze ebimanyi biri suitable ku bo. Namwe babali babaguliddenga? Nedda. Mweguliranga? Twajja nazo nga tuva ewakojja. Ngambe ewakojja kojja yali abagulidde? Kojja kati wano okujja ekatabi nga nsuumuuseemu. Sasa no suno tubeere kati awo nga nze sini awo nga ntandise okukasolinga nga nfunayo obusente. Kuba ebipakasi njole z'abantu nzimbasenera amazzi nga akabubwe katuuka ng'ogenda obubbula 1,000. Kati 1,000 abeeramu bukete. Oba okitegeera naye nga obukete obwo bukutuulako kuba obwo buba butini. Nga ne mu baana abato osoofunamu n'okambala nga kavaayo ovuunyuma. Nalinga nyuma nnyo nga nkula nga ndi muto. Tugamba abaana banaabe ku bukete bw'akabubbu baba bagezeeyo mu baana abato ne basobolera. Abamu olwo olugoye ng'olanga lwa mwana muto. Lwakuba nti omuntu aba teyakula. Kati obanga mu ssente meka kati essaawa eno era 3 kazi ng'ayambalira layisi. Oba oli muvumba neera mulimu nanti era omuvumba omulungi. Ojja kugeraageranya ttaki ku China kwani. Mu katale babyawula ebyo? Yes, babyawula. Abamanyi engoye baba bakimanyi. Omuvumba mungi naye mungi mu ngeri yonna. Waliwo omuvumba ogw'ebbeeyi kati tugeze nga class nga mulimu class ezinga 3 oba 4. Kati kweredibota waliwo ey'ekinaana waliwo eya45 waliwo eya 3 waliwo eya 25 waliwo ey'enkaaga waliwo ey'akamu ekitundu. Kati zo babigula byebbeeyi emu okitegeera. So kati saawa eno woba okubiddeeyo mu ebyo kivola bangamba nti bwe tukuŋŋaanya nga twagala ndibootawo okuzijja wonna oba omanyiwo nti kati nja kugula bweziti bbeeyi bweti mubamu ngoye pieces bweziti zijja kumala abaana gye tulaga. Kuba twagala ntandika okukyalirako abaana abo abaliko obulemu ezo schools ezo. Kati nga olaba eryaffe wano nabo munnange badde bava w'abagagga naye so balina nebibaagala. Welfare opposite Victoria Mall. Opposite eri essomero lyaffe ndyagala okufako nalinayo n'omwana yali nga asomerayo kazini wange dda naye nabo so balina bye baagala. Twakyalayoko nga kyaki naye nga nabo olina obiraba nga balina bye baagala bambi nga bo. Newe osala busazi keeki nabo newe bawa soda
sanyu segera nze ebintu byenjagala bannaye bitono just salirayo keeki tofumba mmere tokola ki sala keeki bagabire soda bagabire snacks tambula genda olabe sanyu jogenda baleka bambi ku matama abamu babaleetanga oli yabasuulayo yasuula eyo ebyaddala ngagamba abeere eyo mwana we nenga abeere eyo natamulaga kwagala Msiyagala ati aina sente asoba mulekayo ne bamukusimo ne limulabirira ebintu ng'ebyo. Annange tonvuga kunzizayo. Nalo kutonyumizeeko kati olugendo lwawo obuseera awo bakuganya obugoye obukette waka otunyumizeeko awo olugendo awo paka wofuna boyfriend wasooka. Kati no walodde okimanyi twali abantu abatamanyi ddi lwe bafuna boyfriend na ddi lwe bavaako embuzi. Mbona we tomanyi? Mbuuza ngambye njogera kyogere. Mulimu abasiru. Gye bali tebaliyo. Gye bali abasiru. Oba musiru. Oba toba musiru. Wallahi bamuwala musiru nnyo mulaga ajja vaasembayo okuba ndi tojjuka lunaku mbuzi lwe yavaako. Omanye emirimu gye tukola okuggyako embuzi bw'oyinza ogyerabira. Oba musiru nnyo nsembye obumanyi obugayaavu. Oba wali muto nga wabyerabira bamu tokufuna aba boyfriend nga tukyali baana bato nga tewalina kwegatta ku myaka egyo n'ogyegattira mu 12 njagala okulowooza nti obulumi obubeera awo si bwe bulumi bw'osobola okumala geweerabira buzaali bwa kuzaala bwe tutenda okusembayo ndi nga tajjukira lunaku lwe yazaala obulumi bw'okuzaala nga tojjukira ebiruma kuba singa tetuzaala ozaala omu n'okita ku bulumi omukazi singa ozaala omu n'okita kyokka lw'ozadde enkyoba oyo yazaalayo akalala nalo mbuno obulumi bw'okuzaala babwerabira so kati n'obwo babwerabira kubanga bimala ne binyuma oba tobwerabidde weerabira bwe wazaala we yasooka aluma kyekimu n'owokuna asobola okuluma kyekimu n'owokuna ng'oli ku musajja omu kuba abasajja abasinga muntu oyo nti abaana b'oyo basesemya abaana b'oyo baluma abaana b'oyo ozaala mangu tolwawo nnyo nga osindika tolwa muleeba kale dakika 2 fyu kati nga nze okugeza we nali nzaala abaana olwatuka mu ddwaliro lwekusindika kati waliwo aganze baneze embuto zange zinnumira wiiki naku 4 3 lunaku n'olubuto lw'abalongozi saalulabako watubulako saabula ate mwana wattu sinali nkwajja bufumbo nga buli ebunyooka okufa nga bunyuma ng'olaba bintu bitambula kati nze wazaala ye mwana nozaako n'abalongo nga simanyi oli nze nzijja okusanga ng'ondaga baana ebyaddala ng'ondaga balongo nga bakulu biyita batambula n'otambula tojjukira nga ŋŋaana n'ogaana nga gamba bana si babo gamba neekwese nnyo watubulakweka mirimu jjukira awo nali ntaddeawo emirimu gyange gyonna giriibwaka nawotuula sisobola kubanga ntambula jjukira buli kyentunda bakiderivalinga si byakutambulamu kangende nsuubule kangendeko mu owino kangendeko kubayita kangendeko mu kitolo binsanga awo so ndoza kyekirinza okubanga ekinakati era omuntu asobola okumbulwa waaba tandabye tamanyi bwendiera okyalina ebbaala naye kati naalongo ebbaala abatamiivu nga basongo abatamiivu tebakusumbwa nga salonga alaba ebyange kati anti kati obola abamu bampita omukambwe naye era oli mukambwe ndi obukambwe bw'okungulu nga bukufaana bwo bwe bunfaanana oba oli awo ndi mukambwe naye sooli omukambwe kale jasinze ndi principal disagala nnyo kajanjana kumanyira nti oveeri because ondabye nti mpeereza omwenge nti wendi nti waliwo ebyokunywa omuntu ajja kwekonyekonyeka akube so kati bakimanyire era bakiraba nti bano ali waka mufumbo
ate bisebizinale salonga naye era ngenda kukyusa kubanga yo nnyinza okukyusa space njeetaganya okusinga byenkolerawo naye nga tetugaana nti nga sigamba nga kifo ky'okunywa n'olya nenga sibbala nnyo ng'ereeta buli kantu buli ng'eyoola njagala kikyusaamu bwentyo nga it's an open thing mutwala omupiira agulabe atudde okunywa kasoda akanywe nga kiri open bulungi ntunda n'ebimuli nno njagala ojjonguleko ekimuli ebimuli ebyobutonde ebimuli ebirungi ebituwa fresh ennungi mu nnyumba zaffe ebigoba ku bad energy awo ntuuse kuba baaba nze ntambulira jjukira mu bifo by'olukale oyinza okukombooza bad energy tekeko wali mu kinaabiro oyingira ku mulyango they're nice looking nice but nga biyina ku maanyi bintu ebituyamba si kutimbaawo kimuli sigangula ebimuli nteeka kitegeera nze mpulira omuntu ayogera ku byobuwangwa mba njagala nyimbo ze yegenda ayo tutajogerako olundi olaba nalina akakomo kange akakomo nno bakampa buwi banaye nkawuliramu emirembe nga sagala nakajjako naye bayogerera akakomo ninkeyambula ndi mulogo bunyambadde amaanyi bakawanga webale bweyambadde oba oli awo gundi yali jasi kanyumira bunyumizi kabbanga oyo nenkajjako ate kati oba mufu ani akujja ku mulamwa gwoba oliko oba nga wali owuliriramu emirembe anti kali kakwavuwazizza kale tekajjavuwa naye bye baayogera simya oba tukola kintu nze kati bweŋŋamba nti ndi mukambwe nga nze muli mmanyi nti ndi muntu mulungi jasi oba onkutte bubi okukambuwalira anti okumanya baayogera ebintu ne ku mulimu gye nali nkolera lumu ne babosi ne bampita mu meeting ne baŋŋamba wano tetwagala kweraguza nangamba wano tetwagala kweraguza abantu bakomplaininga kumukozesa amaanyi nenkajjako ate kati amanyi genina tomanyi namanya nakajjako akakono kasule notakasuula kasuula kasuule sibayo ne ginakateka naye nakajjako ku mukono nenkajjako n'ebirowoozo kale kyokka nga tekalimu yadde akakwate keddogo pozi nga yakagabira yali akataddemu eddogo wanje mama wanje naye nedda nga badde bazigirayo ebifaananyi gravity akalina bobi wine akalina baani bakalina ababulina obwa obukomo nno obwa protection kati nkugezanga kopa kati ati woleetedde emboozi ya ebimuli ebigoba bad energy nenkajjukira kati ate abakalabanga bagamba tekalina buzibu jasi kano kagoba bad energy kati omuntu osanga ayambadde kopa era ogambe nti ayambadde ekizibu kumanya tekalina kyekalina nti ate bakateekako bad energy nenkajja nekumukono okumanya kaali fuli olaba so kati ate olumu nedda kale lwakwa kati guli gwali mulimu ng'ate oyinza okufiirwa omulimu wenali ntuuse nga mulimu gwandigenda ekyo ng'okyolaba kirabe ng'okajjako naye oba olina engeri gy'okakuumamu singa kaali nga baali bakakuwa ku papasili nti kaali keekyo wandibadde oterese naye mala okubinoonyereza ndaba TikTok babwogerako babuwanga simanya babusaamu ki nene essaawa y'ogirabe leero waliwo asobola ogikuwangira n'ebaamu amaanyi nga ssaawa eno kati nakiri ekyuma oli ogenda nakyambale nfune akapetanga olaba kano nga banno ekintu kyonna gwe kyowuliriramu emirimu basobola okukiwanga nempeta ogiraba so ogenda nenganze eno gye baba bampangira gyenjagala nga bogera booti nga baggwa se ebyo gwe byolowooza ebyabapasita nedda ate agamalala ago agasaanawo agamanyi gasaanawo gaggwawo ge banonooza eyo mu nnyanja gye bagamba bagajja mu nnyanja gaggwawo tuli kugaana ag'obwajjajjaffe okuva lwe wazaalibwa ng'oli ku nnono kaŋŋambe
ate so anokwogera obwogezi ne ngamba empete eyo njikuwadde naye ekubeerera ng'ey'omukisa nga nkijja ku mutima ekubeerera ey'omukisa okole owangaale abaana bo bakule abaana bo basomesa abaana bo babeere bamulamwa nenjikuwa mpeta yakuwa leeta empeta nga leeta empeta ng'ekutuuka olaba naffe tubeera ne challenges ate nga temuwoza mbu bibeera mu mbo kati mu Bannalongo kati mwagala gamba Bannalongo tubana challenges oba tebalumu oba tebabeera na bujja ku TikTok okwo abasawo bonna boogera ku balongo alina abalongo oli mugagga alina asimanya ebbala ku mubiri nabayo ate ebbala ku mubiri biro ate ogendera nnyo ku bintu ebimu n'owunga owunga just olina kwezula n'omanya ekituufu ky'olina okugwa ove mu kubutaabutana n'ebyoku TikTok by'osanze ne bagamba alina ensondo kati ezo nsondo nkutidde ate buli kiboogerako neebya bibiri ebbala ensondo balongo oli ajja kugamba ogenda ojja zaalayo abalongo naye muve ku bintu ebimu nze nsigala ngamba buli omu yeezuule buli omu yeezuule amanye bw'alina okugwa ewatuufu nina omusawo Muganda ku channel okwo emboozi sinabagiteekayo naye namugjeeko namugjeeko akantu ng'ayogera ebintu era lekana nkagenzeyo nawe bonna bofunye obudde ojja kubiraba weewuunye so tukyali ne Nalongo kyomanya bannaffe bakyalo mu supermarket e Nalugala ku kikubo ekidde Galuga bali kulindiridde ogenda okola shopping ebintu byonna sitoko bayiyeewo empya emmere eriibwawo ey'omu budde ebintu ebikalu ebikozesebwa ewaka ebikozesebwa mulamu wa bulijjo genda oshoppinge omuwulu sitoko yo weeri n'abali famire nawe genda oshoppinge Appleson Medical Care wali Enkumba ku Bitaala opposite Kingsport genda bakujjanjabe bajjanjabe endwadde za buli kika bakola scan za buli kika bakola operation balongoosa ebirwadde bya buli kika gendawo ofune obujjanjabi ate bali ku bbeeyi powa eddwaliro naliyingiramu nno nga mmanyi wano mu maaso eringa pharmacy naye eddwaliro lya ddala balina fuleya waggulu n'emmanju yonna n'ekizimbe kyonna eddwaliro ddamba balina ne wing eya VIP gwe nga toyagala abantu bajjejjeyo nnyo eringa presence obeera ng'oli ku kitanda naye nga bw'olaba ne ka TV buli kimu kigenda maaso oba ogoberera ate oli mulwadde obujjanjabi bwa high class ate ku bbeeyi powa Nalongo gwalina Holosero Mini Depot restaurant kwatagana n'aba Smart Handling Hygiene bajje bakunganye Kasasiro bali mu Katabi Town Council bwe bakolera emirimu gyabwe enamba z'essimu ko ziri ku screen yaabwe wabadde okyatunyumiza olugendo olukutuusa kufa boyfriend we yasooka nkugamba nti bali abatajjukira n'ongamba mbu tebali baba basiru wabadde ogamba muyeggwe toyagadde wagazi kumwogerako naye toyeza butamujjukira toyagadde wagazi kumwogerako mazima nti gabakaayira nze nkuvudde mazima simujjukira oba nabirya nkuze nnyo nga ate sikyalumu naye engeri mwapuliramu okukulako wali kawayidda wali mupambanye esobola okuba nga sibitwalira obudde lwakuba kale kyenzukira wakatikati awo nga nkyasoma waliwo omwami eyali annimbye limbye omwami omukulu yali annimbye limbye kale namwolezanga olw'okunoonya akasente namwolezanga sijja kumwogera linnya kuba bali bamanyi n'ayagala neefunire ngeri eyo ampambe kale yansendeekereza teyali muntu mukulu but yali kale era nsinga muntu wabanga nga nze muto
kale ng'omuwala ajja okwoleza omuntu kati gwe sini omuntu katugeze nga gwo hiring omuntu okwoleza ati nga ng'olinga 3 ng'oli wa 10 nga 4 5 oba muto aba muto kati oyo omukulu oyo yali agenda okuntwaliriza oyo naye lwakwa kujja yandabuukirira mangu ndoza yali abiraba nga andeetera ebintu ebirungi ensawo zinali sikwata baaga zino edda gundi ezo nga zakajezo laptop bags ezo maama ng'agirina oba mugedde ku ssule ezo back to school bags yangulira ensawo n'ensanyuka nga nnungi ya black yansanyusa nnyo maama nempulanga omusajja mulungi kati nze nno nze simanyi gundi olulala nangenda okwoza nenkumawo nengatto nze nga mbiteekawo nembiraga ensi nti owaayi bangulidde kino muganda wange kenyirinyini n'abirabo yasooka n'okukola olutalo okulaga nti no biteekwa okuba nga omuntu oyo ankwana bukwanyi abinga akuwa binene oyoleza 5 oba zaali 3 oba 5 kyokka ng'eno bakuwa n'ebinene ebisuka 5 bayo baga yali emitwalo 3 ssebo mu kabubbu 2 mu kabubbu awo ebiseera ebyo n'engatto zino ezaddala school shoe ennungi eriko akasooza nga tozaagala nga tozeegoopa naye nga tezisaazigula za bbeeyi kati nga nenyifuna kati bo ne bakiraba kati awo wenzijukira nezisijukira kiri tojukira lwasooka sibijukira sibijukira oba omuntu oyo yali mubi oba simanyi waliwo alina abantu nga tabala alina katabalika kati nze ate abange nsobola obbabala lwakuba mulimu omuntu ng'owamwerabira nga ne bw'omusanga ogamba oyo ninga yali amumanyi naye ate nga mwaliko mu relationship ekyo okimanyi wala okimanyi nga muwala katugeze gwe nze bawala bangi beneerabira kitegeeza terabya ddala okubamu bya kiyaayi anti kiba kituzayo waliwo twatandikidde omuntu osobola omulaba ng'ayambala bulungi alabika bulungi amuyonjo noyagala kulyako naye nga sukaali temuli ng'oyagala kulyako buli nga sukaali temuli mubaamu sukaali mwali nga sukaali temuli yadde abaamu omuwala tawooma nga lwaki tawooma olayi muba temukwataganye omusayi gwa tegwe kati oyo osobola omwerabize bwe batyo mbeerabira neera si bangi baliwo babiri nze ndi mwangu okwerabira bambi nza kusanga ninga namulabawo ono nga mwefaananyiriza kyokka ate gwe sitasobola kwerabira yali muyonjo kale ng'alabika obuyonjo ng'alabika bulabisi buyonjo naye nga ekisu ekimuvaamu oyinza olowooza embwa yafiiridde awo yali mulwadde bambi ozama temumugamba akwate mmwe bakamulya infection eyo ebeera infection enkulu nga tebejjanjaba ebyaddala nga biki kabotongo oyo kabotongo ayitira omukazi okuwonya wansi ate sikabotongo yekkiira abamu abamuloga ekintu buloze waliwo bebaloga okuwonyera oli n'omwagalira omusajja n'agamba nja kukukola ekintu nakusindikira embwa munnange nga gwonaaba wakanaaba neddakiika ate bondabyeko nga 3 bambi ng'aliko ekyo ekintu oli nakusindikira okuwunya baba bakola ekirala omanyi oba wakava mu kiyigo omuyimo gwonna gwabula olubula nga ninga gwe bakanze ekintu kati abantu abawala abakulu nga mukulu anyirira leka buli nga avaamu akaswera nkwawa kati waliwo ate era abiina nga tosala nkwawa tosala bya wansi kati ng'era towunye naye olinagamba atasala bigundi ati yava byebiwunya bwapi ekisu kiva kivudde kiba kina gye kiva
Lolo namale ennaku 2 nga tabinaabyeyo tokabambi tamulaba yafumbirwa nejali alina abaana 2 omusajja yawasa omukazi omulala simanyi oba kukiva ku ekyo oba yatereranga mulina okugiraba bambi muyambengako olaba omuntu kati ng'oyo omugamba finding a way to communicate nategeera kolo namugamba tusooke tunaabe sokoje tusooke tunaabe ng'omaze omuwulira omanyi ng'obadde ogiwala mpooti nogane sokoje tusooke maama nnyabo eddaala lyange baba balikanyiza sokoje tusooke tunaabe agenda nanaaba naye yagana okuddamu n'ayambala bwambazi n'agenda naye namala ebbanga neebuuza ekibaddewo ekituufu nga neebuuza so bannange okutambula kulaba bagamba nga tonafa wevuma nsi okwiga tekuggwayo ye so emyaka gye ntambule nage jjoka gye maze mu bidongo omwana aba alina n'abaana waba mwana nga yazaala mangu aba alina abaana kati byendabye mu bidongo bingi ebimu oba tusobola kumala gabyogerako ebimu bibeera ku bantu nga n'okucakala bakyacakala abamu ate bwe balaba akantu kano bajja kuwulira bubi ng'oyogedde ebizibu byabwe abamu bakyalina bakwano baffe so tusirika busirisi naye ng'ebihappeninga bingi ddala nalongo nanjagala abantu obawe enamba y'essimu tujja kutandikira omundi omulala namba y'essimu gye bakubako abalina bye baagala okutuwaayo kutwalira abeetaaga obuyambi enamba esigala yeeye ya bulijjo 0754 34 1144 banange mwebale nnyo mwebalire ddala abatuyambyeko abeeyongedde okutweyungako nammwe mwebale ye temujjangu okwo we tuyisangamu akalango ngaako bambi mutusapootinge tetulya birye tetubyeyambalira tubigaba kuba naffe tulina bangi abayina bye bayina nga tebamanyi era leero wali ajja olaba kano nga teyalaba kali naye tusaba akalabye osooka okwongerayo n'omulala n'akalaba nti twagala ku bintu ebyo bye muyina mu nju nga bingi nga temulina wakubiteeka mwabikuba masitoowa makutiya eyo so tubinona wonna wooli tusobola woba otobodde tubitutuusaako woba tosobodde otukubira ne tubinona wonna wooba oli tuvuga ne tubinonayo bassebo ne bannyabo yes amanya Nambatya Loy Company Butebe Tents Still NL Events and Deco yes kitala bukande kande kati tweyanza nnyo subscribinga sharinga tekawo comment abo olina kyotesibwa kyowabula ne oba olina emboozi gyagala twogereko n'oba olina omuntu gweyagala tukyaze ku mukutu tukomentinga mu komenti zaawo nga tukola enteekateeka ng'ajja mwebala okulaba. Thank you.